Let me start by saluting. Agenze okwera ssaawa emu ey'akawungeezi ng'abawagizi n'abanyumirwa eby'emisono nga batandise okutuuka mu kibangirizi ky'abannamakolero ekyawuma e Lugogo okwetaba mu mpaka eza Miss Uganda 2023 ez'akamalirizo. Bano ababadde banekaanekanye emisono gy'engoye egy'enjawulo obwedda basooka kwekubya ebifaananyi mu kifo ekitongole okumpi ne we bayingirira oluvannyuma ne beesogga munda. Abayimbi ab'enjawulo omuli Jack Chandiru, B2C ne Levikson bakubye abantu omuziki ogutabalese mu butebe. Nga zikunukiriza okwera ssaawa 4 emikolo emikulu egy'okusunsamu ababadde bavuganya ku bwa Miss Uganda abawera ddala 21 ku mutendera ogusooka gitandise era bagyeko 10. Ku mutendera ogwokubiri abasigaddewo 10 bagyeko 5 wakati mu ssanyu n'okuwaga okuva mu bawagizi baba abayiseewo. Kyokka obunkenke bweyongedde ku mutendera ogusembayo ogw'okuggyako abasatu abasinze ku bannaabwe era abasazi b'empaka balabiddwako nga bali mu kattu okusalawo asinze era kyatutte akaseera. Oluvannyuma bakwasizza akulira empaka zino Brenda Nannyonja ebisaliddwawo n'asoma abawanguzi nga gye biggweredde nga Hana Kalema Tumukunde okuva e Nakaseke yaziwangudde. Addiddwa muganda w'omuyimbi Sindaleera Ssanyu amanyiddwa nga Cindy Whitney Martha Demoni n'addirwa Prosa Agwang eyakutte ekyokusatu era ne bambazibwa engule. Mu bawagizi b'okuwaga Ana Musanyu ayogedde ku bimusobozesezza okutuuka ku buwanguzi buno n'ategeeza nga bagenda okuyambako ku banne. With a lot of service, a lot of dedication, a lot of hard work, and I'm so determined to serve my community, to serve my nation, and the world at large. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.